yes, I'm going to be a different kind of president. I am going to be an ordinary human being that goes around my work the same way other citizens do. And that will allow me to understand the difficulties that common people go through doing their work. I use music as a communication tool because I cannot perform home. My music was abolished, and indeed all my concerts outlawed. I can only perform outside the country. Nchidamu mwe bannayuganda bampuliriza. Bob Wine ne watalifuga gwangeri alayinze blueprint for the change of that country. Kakalamu kakalamu ngenda kugamba. Museveni waba yazimba dynasty nti omwana we yagenda ofuga n'omwana wa Muhoozi afuge kizibu kati okutuukirira. Ayira. Nga buli omwaka kasaba agenda tewakyali kakalamu nyamwe hafe western gwe tomanyi kiri munda. Muhoozi yakola tweet n'agamba singa si bakadde bankole singa nafoka da president omanyi kitegeeza nze omu n'omusajja yafa mu bya Lugaba eyasooka okuvayo kugamba ensi ti si buli munyankole nti awagira Muhoozi tikiriyo. Kale kati ulira ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda si birungi ampuliriza byewunyisa. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva lwe yayingira eggwanga lya America n'alangira mu butongole nti wakusisinkana abakungu ab'enjawulo ebigambo byongera okwonooneka obunkenke n'akasatiro munda mu gavumenti y'omusajja omukadde General Tibwabulwa nga bw'ogenda okwera nga olaba. Kakati amawulire gamaze okwera nga gafuluma ag'ekyamawuliriza munda mu State House ewajja n'Omuseveni meeting ezitula ekiro n'emisana mu ttuntu n'akawungeezi okusala entotto butya Kyagulanyi bwayinza okubeera nga ate mukwano gwange akomezebwa era n'amaanyi galeese ku gavumenti ya Mwami Museveni nga galina okubeera nga gakoma. Wuliriza nkugambe nti mu State House munda waliyo okulya n'okukomba essuwaani nga si mulala yenna aleeserenya azadde ebizibu ye Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso era munda mu magye aga UPDF ebizibu byongedde okwera nga birabikawo. Omusajja amanyikiddwa nga General Otafiire kakati n'ebigambo naye bimaze okwera nga bimwonoonekera ono essaawa yonna akwatibwa. Wuliriza General Otafiire azze ebbanga lyonna ng'ayogera ebinyigiriza bannayuganda, azze ebbanga lyonna ng'ayogera ebiruma bannayuganda, azze ebbanga lyonna ng'alaga nti ali ku sayidi y'abantu. Kaakati ono naye ebigambo bimaze okwera nga bimwonoonekera nga ne gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti tagenda kwera nga adda ku bwa minisita singa ebikolobero ebigenda mu maaso ku bannayuganda tebikomezebwa. Wabula Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okwera nga ateeka ekiyinja ku gavumenti ya Mwami Museveni. Ebyomusajja Muhammad Muwanga Kivumbi mu kkomera kakati no nabyo byongedde okwera nga bisajjuka n'okubeera nga biranda. Mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi, mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Tugenda kubeera nga tutunuulira amawulire mangi nnyo ageetooloolera ku nsi yattu Uganda ng'enkola yaffe. Sheikh Ashraf Gotambula naye musajja musomi wa ddwa Kayingo ku namba esembya 3711 bw'olina ekizibu kyonna mu bulamu bw'olina okubeera nga weekwata akusomere eddwa ng'ataddeko kabaani n'amazzi ga lukuya. Si wa majjini, si wa mayembe, si wa misambwa, ono si wa lubaale. Kugambye nti asoma ddwa ng'akozesezza mazzi aga lukuya ssaako n'akabaani olwo Katonda ebizibu bye byonna n'asobola okubeera nga ate mukwano gwange abikwatako. Kakati etteeka eppya erimaze okubeera nga lifuluma oba erimaze okubeera nga lirowoozebwako okuleeta mukwano gwange ebigambo byongedde okubeera nga bitiisa. Waliwo ebipya ebizuuse ku tteeka lino ng'omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi, mukwano gwange okusanga nga munyumya nga muli basatu muli mu kiboozibozi mwandikwatibwa ne muggalirwa. Lwaki mwekuŋŋaanyizza okuwera abasatu? Mwagala kwokya nsi, mwagala kuwamba gavumenti. Kakati nno lino etteeka erijja mukwano gwange terigenda kubeera lyangu. Njagala otuula okkalire ogenda kuwulira ebigambo mukwano gwange ebyewunyisa. Era gavumenti ya Mwami Museveni wa weetuuse ne mu kubeera ng'egezaako okukakanya amaanyi ga Kyagulanyi ate mu kukola ensobi ensi neeyongera okubeera nga ewuniikirira. Kansooke mala okubeera nga nkuwa ebigambo bino ng'enkola yaffe bwe tubivaamu mukwano gwange nze tusumulule ate lwogome. Ng'enkola yaffe akatambi kano katambuze nnyo, teekako ekigalo katambule nnyo kubanga buli munnayuganda obubaka obuli mu katambi kano yeetaaga okubeera nga abutegeera, yeetaaga okubeera nga abumanya. AKTV mukutu nga bulijjo gwa nkyukakyuka. Kaakati no munda mu ggwanga Uganda mwe muli ekkubo oba mwe muli oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Kaakati njagala owulirize nnyo enguudo ezisinga okubeera nga zinyirira, enguudo ezisinga okubeera nga nnungi okuvugirako, enguudo ezeegombesa buli muntu yenna omuvuzi w'emmotoka okubeera nga enguudo zino azivugirako
okwetolola ensi yonna. Njagala owulirize enguudo ezisinga okubeera nga nnungi tomanya n'olwa Uganda olusinga okubeera olw'ebbeeyi mu nsi yonna lwandiba mu nguudo zino 5 ezisinga okubeera nga zeeyagaza abavuzi b'emmotoka. Wuliriza, jjukira nti ensimbi eza Luzimba, ensimbi eza Lukola zizo zamwiwa musolo era gwazisasula nga zeewoleddwa, kyokka ate ekkubo munda mu ggwanga Uganda lyakusasulira nako tokeerabira. Kugambe nti lyerisinga okubeera nga lya bbeeyi mu nsi yonna, ekkubo eryo liri munda mu ggwanga Uganda. Wuliriza, lyandibanga mu nguudo zino 5 ezisinga okuweereza akabi, ate mwana wattu owuliramu ekkubo ery'eggwanga Uganda. Kubo ki? Ebigambo nze mbitadde akaleero nkajjeeko akawuuwo. Ndese amawanga 5 agasinga enguudo eziwooma okuvugirako nga bw'otuukako oyabula n'okwebaka neweebaka. Ojja kwebuuza nti ge galiwa? Nkusaba kalira. Mu kifo ekyokutaano mulimu eggwanga erya Argentina. Eno gy'osanga naddala oluguudo olwa Route 40 olugatta Cabo Vigenes e Patagonia kulakuyaka mu Juju Province. Luwezaako mayiro 3,203 ze kilomita 5,198. Mu kifo ekyokuna mulimu eggwanga erya Malaysia. Oluguudo olusinga okweyagaza e Malaysia lwe luva e Kuala Lumpur okwolekera mu Cameroon Highlands. Luwezaako mayiro 25 ze kilomita 201. Mu kifo ekyokusatu ly'eggwanga erya Canada. Lino eggwanga lyagalwa nnyo olw'obukakamu n'abantu okuweebwa ebbeetu erisukkiridde. Bano baava mu kubawa eddembe babawa bbeetu. Era oluguudo olwagala ennyo mu ggwanga erya Canada ye Trans-Canada Highway olugatta Victoria, British Columbia ku St. John's era Brother. Luyita mu bibuga 10 mu ggwanga erya Canada. Lukwata kyakubiri mu nsi yonna mu zi highway ezisinga obuwanvu. Luwezaako mayiro 486 ze kilomita 7,821. Olugendo olugatta Kampala Juba emirundi 12 olusanga Canada. Muganda wange, mu kifo ekyokubiri mu mawanga agasinga enguudo eziwooma okuvugirako ly'eggwanga erya Mexico. Oluguudo olusinga okwagalwa n'obwatiikirivu e Mexico lwe lwa Baja California Peninsula olugatta Tijuana ku Cabo San Lucas eno ditacha amanyiyo. Luwezaako mayiro 1,625 ze kilomita 2,605. Muganda wange, kati mujja kwebuuza nti ggwanga ki mu nsi yonna erisinga enguudo eziwooma? Waliwo abagamba America, abalala basanga China, abandi Brazil, n'abatatya kuswala balina eggwanga lye boogedde. Muganda wange, eggwanga erisinga ly'eggwanga erya USA, United States of America. Oluguudo olusinga okuwooma okuvugirako lwe lwa US Route 66 ng'omugatte luyita masaza 8 okwe Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona ne California. Oluguudo lumu luwezaako mayiro 2,405 ze kilomita 3,942. Kwe kuva e Kampala n'ogenda e Juba n'okomawo e Kampala n'oddayo n'okomawo e Kampala n'oddayo n'okomawo. Luguudo lumu. Mwana wa tata, ago ge mawanga 5 mu nsi yonna agasinga enguudo eziwooma okutambulirako. Okay, kakati simanyi oba oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna oluwuliddemu mwezi eziwooma, mwezo ekyamazima buli muvuzi wa mmotoka ze yeegomba okubeera nga avugirako okwetoola ensi yonna. Nkugambye nti oluguudo lw'otawulidde lwe luguudo olusinga okubeera nga lwa bbeeyi n'okusinga enguudo zonna z'olabye. Tewali luguudo na lumu lwenkana luguudo lwa bbeeyi kwenkana luguudo lwa ggwanga Uganda. Mukwano gwange, olwawemmenta obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi nga nejja buli kati bannayuganda bakyasasula ensimbi ezo. Kakati awo tumaze okubeera nga tuvaawo mu kanyomero kaffe ak'enkizo. Kakati kansooka okubeera nga nkulamusako najja osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda. Nange omugezi emabega w'emizindalo nga nze ndiwo okubeera nga ntematema okutaggula sako okubeera nga tukuba ttooki mu nsonga empitirivu naddala ezo ezikwata ku muntu wa wansi
ali munda mu ggwanga erya Uganda okubonaabona ennaku okwazirana amaziga ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda ekyamazima twalayira tetugenda kubeera nga tussa mukka tetugenda kussa mwoyo tetugenda kubeera nga tusirika paka nga ebikolwa bino bimaze okubeera nga birinyibwa ku nfeete era ng'omukulembeze w'olutabaalo lwe tulimu ye President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo teri mukulembeze n'omu mulala aliwo ssaawa zino nga si mukulembeze Kyagulanyi kakati n'oyo aba yeenoonyeza bibye. Kakati wuliriza nnyo nakugambye nti omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi omusango gwe okubeera ng'ono yasibibwa bannansi tebagukkiririzaawo era bannansi baava ne balinnya mu kyoto nga ne gye buli kati bangi ku bo bakyagamba nti omusajja ekyamazima bamusibira bwereere. Kakati nno bannabyabufuzi abamu batandise okubeera nga bavaayo nga bategeeza nga General Museveni wabulwa bwe yaweebwa intelligence enkyamu oba intelligence enfu ku Muhammad Mwanga Kivumbi nti omusajja ono yali aleese abantu okutabangula akalulu saako okubeera nga agenda kutabangula eggwanga Uganda ng'ateekateeka abayitibwa abayeekera. Jjukira nti amagye ne poliisi bwe baali bawa lipooti bagamba nti abaakubwa amasasi bonna baali bapangise era tebaali ba mu bitundu by'e Butambala. Wuliriza kyokka ate mu kuziika abantu bano bonna baalabibwa nga baziikibwa Butambala era nga ne famire zaabwe ziri Butambala, ekintu ekyongera okukakasa nti poliisi n'amagye ekyamazima lipooti gye baawa ng'omusajja Odongo Tobo yavuddeyo n'atabuka n'agamba nti ekyamazima omusajja Mwanga Kivumbi bamusibako matugambuzi kubeera nga bamuliisango. Kakati no kigambibwa nti empalana ya General Museveni n'omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi mbu tetandise kati omusajja ono azenga amulima empindi ku mugongo era nga ne Mwanga Kivumbi azenga teyeeruma ntama mu kubeera nga ayogera General Museveni ebikikinike saako okubeera nga ono avaayo entakera n'ayogera ebikyamu ebigenda ddala mu maaso munda mu ggwanga Uganda naddala ku bulamu bw'Abannayuganda abo abantu ba wansi abawa omusolo. Nga sinaakubeera nga nkutwala walala wonna njagala osooka owuliriza ebigambo bino omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi bye yavaayo n'ayogera eri gavumenti ya Mwami Museveni n'ayongera okubeera nga agirabisa n'okubeera nga amukwata mu bbwa nga kigambibwa mbu ebigambo bino bye yayogera byali bikwataganira ddala ku First Family. Wuliriza mbu ng'agezaako okubeera nga akuba bizinensi eya First Family. Bizinensi ki? Njagala owuliriza ebigambo bino ate batubivaamu ndyoke nkutwale mu busagwa mu bukaawu kakati no mu busungu abantu bwe bayina ku gavumenti ya Mwami Museveni oluvannyuma lw'okubeera nga ate yakwata Muhammad Mwanga Kivumbi n'emuteeka emabega w'emitayimbwa ng'abantu bagamba nga bakalambira nga bakakasa nti gavumenti ya Mwami Museveni yeevunaanyizibwa ku bantu 10 abaafa mu maka g'omusajja amanyikiddwa nga Vice President wa NUP omusajja President w'ekibiina ekikulirwa ababaka aba Buganda oyo Buganda Caucus ate mu mbeera yemu omusajja MP ow'e Butambala aliko. Kakati ono oluvannyuma lw'okubeera nga akalulu ke kanyagululibwa ate n'ateekebwa emabega w'emitayimbwa ebigambo byongedde okubeera nga bisajjuka saako okubeera nga biranda mu bantu naddala ab'e Butambala n'okwetoola eggwanga lyonna bagamba omusango guno ekyamazima gwa bituli nnyo. Gavumenti ya Mwami Museveni eyongedde okubeera nga eyenjebuka mu security intelligence yaabwe enfu ddala kyova olaba nga ne Kyagulanyi yasobola okubeera mbu nga abaddukako. Sooka owulire ebigambo bya Muhammad Mwanga Kivumbi ate bwe tubivaamu tulyoke twolekera obusungu nga n'omusajja amanyikiddwa nga General Kayindo Otafiire ebigambo byongedde okubeera nga bimwononekera saako okumukyukira. General Museveni ali mu kattu ali mu kusatira tamanyi Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kiki kyazzaako buli lukya ayongera kubeera nga amunyiga mapeesa agamuteeka wansi agamunafuya agasula gavumenti ye ng'asinziira wali munda mu ggwanga erya Amerika. Jjukira nti ebigambo byayogerwa nti ono yaweebwa $10 billion eza dola agende mbw'akole emirimu egyo egyamutuyibwa Mwami Museveni ate egimusattiza olunaku olwaleero. Bigambo bingi nnyo tugenda kubeera nga tubiraba nga tuvudde mu kano. Compound ya Mulago Hospital kati mwe muli biggest pharmacy eri private erina ku luggi ekikwaniriza Mulago ng'oyingira bwe buti ly'ettundiro ly'eddagala eritali lya gavumenti eriri mu compound y'e Mulago. Opposition yagiteekawo mu Mulago Hospital mulimu eddwaliro eriri mu Mulago ery'abakyala erinamu ne ka VIP delivery rooms $7 n'akamalo z'oditinga. Era mu buli hospital ya gavumenti mulimu akaduuka munda mu ward akatunda eddagala. Opposition babitaddeyo.
nkulide sente zibateeka okujjanjaba na Uganda omupade mutunde genda okwata budget ya health Ministry of Health ogiteekemu population yaffe ennusu 5.2 tizigula na PNV tiratagala kyabwerere nga kirungi ekyobeeto kyagala nofuna etayi eyo nga nnungi nga yabwerere togisiima ekikutwala n'ogula ey'ebbeeyi eri ebambi. The reason lwaki nze no tetutwala abaana baffe mu UPE even President Museveni tasobola kukkirizayo walulyo n'omu ku programu gyakoze ennungi kumutwalayo talinayo wadde omuzzukulu n'ogu ali ku programu ennungi gyakoze nolwo kyetusobola kwagaliza ffe bannayuganda kirungi nga ffe tetukyeyagaliza ennaku zino nakola report nebagamba sente ziri generated collecting a revenue mu malwaliro gali only 24 billion. Nolwekyo government senga eteekawo 24 billion you can eliminate osobola okugyawo abantu okusasula mu buli ddwaliro naye nga ofisi ya president ekozesa biliyoni 3 wetaaga sente 24 billion wetaaga ennaku 7 mu nsi y'abakuusa bano gye bazimbye abantu bagiraba beeyagaliza obulamu obw'enjawulo beeyagaliza ebyenjawulo okay kaakati ebigambo ebyo Muhammad Mwanga Kivumbi byayogera byebimu ku ebyo mbu ebyamuviirako okubeera nga ate bimufuukira kanaluzaala ow'okubeera nga agalirwa nti General Museveni yajja nga akuŋŋaanya obusungu ku musajja Muhammad Mwanga Kivumbi era nga ebigambo byazze ng'ayogera nga bituufu ddala nga bikwata ku bannansi nga biruma abantu ba wansi omusajja ono General Museveni bibadde tebimusanyusa ng'ebigambo bino bimukoonera ddala ku luwonzi. Kaakati nno omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi eddwaliro lyayogerako eriri mu ddwaliro munda erya Mulago najja ono n'endikulaga omukyala Prime Minister Nabbanja Musafiri bwe yavaayo ne yeewaana nga muwala we azaaliddeyo. Kaakati eyo gye wazaalira abakyala abalina abaami abasobola okusasula miliyoni 7. Kati omuntu wa wansi ye tasobola kubeera nga akwata miliyoni 7 naye nga eddwaliro lino ate eryazimbibwa mu Mulago munda nalyo teweerabira nti lyazimbibwa ku nsimbi ey'omuwi w'omusolo n'eddwaliro lya New Mulago lyazimbibwa ku nsimbi ey'omuwi w'omusolo naye nga bw'ogendayo olina kugenda mukwano gwange ate ng'olina akasente okubeera nga ofuna obujjanjabi. Kakati ebigambo bino Mwanga Kivumbi byazze ng'ayogera eri gavumenti ya Mwai Museveni ng'agirabisa ng'agiteeka ku accountability. Jjukira ye musajja abadde akulira akakiiko ka paaka akanoonyereza akakola audit n'akugamba nti ensimbi mukwano gwange ze baba buli munnayuganda okubeera ng'afuna obujjanjabi buli lunaku ziri siringi 5. Ddala General Museveni yakugamba nti tewali musawo wa Uganda asobola mukuba mpiso, tewali musawo wa Uganda asobola kujjanjaba muzzukulu we naye gwe munnansi bakuteeka mu siringi 5. Ddala eyo ye Uganda esaanidde, ddala eyo ye Uganda egwanidde okubeera ng'eddizibwa omuntu aw'omusolo okuva ku January paka January. Ebigambo bino bye bimu ku ebyo ebireeta obulumi, ebigambo bino bye bimu ku ebyo bannayuganda bye bayimirirako. Ebigambo Mwanga Kivumbi byazze ng'ayogera bye bireetera amaziga bannayuganda ge bakulukusa n'okuyimirira obumu naye mu kaseera kano musajja wattu ng'ali mabega wa mitayimbwa, omusajja ng'ali mu kkomera. Atayogera bigambo Mwanga Kivumbi byazze ng'ayogera, atayimirira ku sayidi ya Mwanga Kivumbi, atayimiriddewo n'abantu ba wansi ne bwe banaakusiba bannayuganda tebagenda kubeera nga bafaayo. Njagala nsooke nkulaga akatambi kano akalabiseeko ng'abantu abakazi n'abasajja balaga obusungu obuyitirivu eri gavumenti ya Mwai Museveni okubeera nga n'essaawa zino ekyakumidde Mwanga Kivumbi emabega w'emitayimbwa. Kyokka nga tekoma ku kino, yasiba n'abaana abato abagambibwa okubeera nga bano baali bakyasoma n'okusoma ate ne bakola ensobi ne babasibira mu bantu abakulu, wabula nga bano baggiddwayo ne batwalibwa mukwano gwange enaggulu eri gye basibira abaana abato. Naye nga bano abaana abato nabo baali beekobanye kubeera nga bayeekera. General Museveni ebintu byokola ekyamazima njagala olaba obusungu abantu bwe bayina ku sayidi yo, ku famire yo, ku gavumenti yo. Okakase nti kyosiga kyokungula teri asiga kasooli ate n'akungula mu ssere. Njagala olabe obusungu bw'abantu bwe tubuvaamu twolekera paalamenti owulina Kyaggwe Mitembo o gavumenti ya Mwai Museveni nga nejjo n'otafiire ebigambo byazedda ku bikukujju. Tuzuuza amakooti abaana baffe mubabonyabonya bali basoma mwabakwata ne mubasiba mu bintu eby'ekisirusiru mutusibike mu high court tusobole okufuna bbeeyi temutufuula abaana bato basula batateka
wano bate wali mateeka gayinza tuyamba tugere mu kooti esobola tuyamba mu baana baffe mubavunaana ki balina mundu okubatta abantu mubekiri kwatta abantu ate muli kubaana baffe mukonya temutusumbuwa kakati nno obusungu abantu buli lukya bweyongera kubeera nga bubalinnya emitaafu okubeera nga gibeetimba yadde nga gino gyonna emisango gigenda maaso mu kooti b'abantu bagamba nti ekituufu tukimanyi ebyo bisango-sango. Omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi mumusibako amatu ga mbuzi kubeera nga mumuliisango. Tukimanyi bulungi nti mwe mwettira abantu, tukimanyi bulungi nti emmundu zammwe, tukimanyi bulungi nti abasirikale mubamanyi bulungi abaakuba abantu amasasi wali mu galagi ey'omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi ate emisango ne mugimusibako. Kakati nakugamba nti waliwo bannabyabufuzi abatandise okubeera nga bavaayo nga bategeeza nti General Museveni yaweebwa information enkyamu mbu yaweebwa intelligence enfu. Kakati webanga eggwanga Uganda intelligence yaayo esobola kukola lifooti enfu, lwaki Kyagulanyi Mitembo tasobola kubeera nga abaddukako abasajja abagamba nti Kyagulanyi yayisibwa buyisibwa ku kisaawe kya Nnyonyi nga bajjewo abakozi bonna ekyamazima kyongera kubeera nga kibalabisa nti ne Mwanga Kivumbi wabanga emisango bamujwetekako mijweteke ng'amawulire gaali mafa agatuuka mu State House ewa General Museveni kiba kitegeeza nti Kyagulanyi ekyamazima yalina enkizo okubeera nga afuluma eggwanga Uganda. Ate nga si yeka asoose bw'abanga yasobola okubeera nga afuluma omusajja Kakwenza atalina n'amaanyi atamanyikiddwa nga Kyagulanyi atayagalwa nga Kyagulanyi nga ye yasobola okubeera nga afuluma ku booda n'atuuka n'okubeera nga alinnya ennyonyi nga talina na paasipooti ng'eri mu kkooti olwo Kyagulanyi Mitembo eyali alina paasipooti ye gye yava naye ewaka nga bomba okubeera nga adduka ku bakuumaddembe abaali bamusazeeko okubeera nga ate omusajja bamuggalira. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ebya Mwanga Kivumbi ng'ensi egamba nti emanyi ekituufu era eyimiridde naye nga ffe tuyimiridde naye twongera kubeera nga tumusabira ssaala akaseera katono nnyo agenda kubeera musajja wattu ng'afuna eddembe lye. Kyagulanyi Mitembo tatudde munda mu ggwanga lya Amerika ayongedde okuteekawo akazito, ayongedde okubeera nga gavumenti ya Mwami Museveni agiteeka ku bunkenke ekiretedde omusajja omukadde ow'enkofiira okubeera ng'akwata ekkubo n'ayita bukubirire miitingi ezitagambika eziwererako ddala ekiro n'emisana mu ttumbi ssaako ne mu ttuntu ne kawungeezi basale entotto butya bwe bayinza okubeera nga bakandoolinga amaanyi n'akazito Kyagulanyi Mitembo kaabataddeko. Nkugambe nti General Museveni akoze buli kimu ayiye ensimbi buwumbi na buwumbi Kyagulanyi Mitembo yeeyongera amaanyi. General Museveni akozesezza eryanyi, akozesezza poliisi, akozesezza amagye bangi ku bannayuganda abasibye naddala abavubuka nga n'abangi battiddwa naye ng'abantu bagamba ekimala kimala togenda kututta kutumalawo, togenda kutusiba kutumalawo. Leero bwe basiba ono ng'enkyono avaayo, leero bwe basiba ono ng'ono ayimuka, leero bwe basiba ono ng'ono avaayo. Kakati General Museveni asazewo okubeera nga agenda mu mateeka mu paalamenti ye gy'akolera amateeka nga bwe yakola etteeka erya kkooti y'amagye nga bw'ayagala okukola etteeka erya computer misuse ekkakali. Kakati agenze era akola etteeka ng'akozesa paalamenti ye eriyinza okusiba natti okunafuya ssaako okubeera nga liteeka ku bunkenke buli munnayuganda yenna si Kyagulanyi yekka agenda okubeera ng'ayogera ku ebyo ebitagenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Kaakati nkugambe nti ne bamunaba muli basatu nga munyumya mboozi za Man U n'Arsenal ne babeekengera bagenda kubayolera mu tteeka lino babakube emabega w'emitayimbwa. Gwe tosaagana tteeka lijja, tosaagana tteeka lijja. Njagala osooka owulireko ebitono ebimu ku ebyo ebiririmu ate bwe tuvaawo mukwano gwange ogenda kuwulira ebinene gye n'otafiire ebyesi birungi ne Kyagulanyi e Bulaaya ayongera kubeera nga ye atabula kasukaali era abuuza keeko oba twongeremu. Gavumenti ya Mwami Museveni egamba tufukamidde ekimala kimala. Ke batandise okudduka okukola amateeka ebigambo si birungi. Kugambe nti ke batandise okudduka okukola amateeka ekika kino ebigambo si birungi eri gavumenti ya Mwami Museveni. Waliwo ebbago erijja mu palamenti y'eggwanga, ebbago l'etteeka oba waliwo etteeka eppya erijja. Etteeka lino baliyise The Protection of Sovereignty Bill 2025 okuuma sovereignty y'eggwanga lino okulaga nti eggwanga lyefuga
bayina etteeka gye bagenda okukola abantu bategeere nti lino eggwanga lye mulaba erya Republic of Uganda lyefuga lina n'alikulembera ng'asinziira ntebe mu ntebe. Kakati etteeka lino lye bagenda okuba nti baleeta mu paalamenti ligendereddwamu okulunganya ku nsimbi eziva ebweru w'eggwanga, ensimbi eziva ebweru w'eggwanga wamu ne mu nsi z'ebweru okweyingiza mu byobufuzi by'eggwanga lino. Buli abadde afuna ensimbi okuva ebweru w'eggwanga nojja n'oziteeka mu politics wa wano kawedde mudda. Kakati mu tteeka lino mugenda kuteekebwamu ebibonerezo eby'amaanyi ebiteereddwawo nga singa linaayita, singa etteeka lino baliyisa, bino ebibonerezo bagenda okuwa gwa n'akwatibwa ng'okukuta ne gavumenti y'ebweru ng'ekuwa ssente ozireeta wano mu byobufuzi. Kakati etteeka lino bino ebibonerezo bibagenda okuleka nti bakuwa. Kati singa bakusanga nga otumbula ebiruubirwa by'amawanga amalala, oli Uganda kyokka okulembeza biruubirwa bya Irani oba bya Isirayiri oba bya Amerika, ogenda kusasula engassi ya $10,000 ejja $. Obuwumbi kumpi si bubiri obwo bawandiise, bagambye obuwumbi bugenda kubeera bubiri. Obuwumbi bubiri si $10,000. Bawandiise currency points $10,000 bwe buwumbi bubiri. Oba okusibwa okutuuka ku myaka 2 kasabasanga ndo ina gavumenti nenga gavumenti yebweru nga ogezaako ng'okwata obuwumbi bubiri ng'obwa gavumenti obange ekusiba emyaka 2. Kakati singa bakwata ng'okola nga agent w'omugwira yenna nga teweewandiisa naye ng'oli agent w'omugwira, ogenda kusasula currency points $5,000 oba okusiba emyaka 10. Emivuyo mu byokulonda oba okulemesa emirimu gya gavumenti bagenda kuba bakusiba emyaka 20. Ebitongole ne bibiina ssente ze bataddewo ze bajja okuba nti basasula okutaataaganya ebyenfuna by'eggwanga, gamba nga okwenyigira mu bikolwa ebikosa ebyenfuna by'eggwanga n'ogenda ebweru n'ogamba nti temubawa ssente. Kati wano mu tteeka lino baba bakunyiga okulemesa gavumenti okufuna ssente n'otaataaganya ebyenfuna n'ogamba Amerika temuddamu bawa ssente bano batukuba kibooko. Kaakati awo etteeka nga likukaba. Ebbago lino liwa gavumenti era obuyinza okwaliriza omuntu yenna oba ekitongole okuwayo ensimbi eziba zifuniddwa. Singa ogenda maaso n'okuba nti munnange ofuna akasente gavumenti n'ekimanya nti wakafunye mu makubo gatali matuufu, gavumenti bw'emanya nti wafunye akasenteko nga si makubo matuufu, etteeka ligamba nti zikwata oziwe gavumenti ezo zennyini z'oba okwata oziwe gavumenti. Era gavumenti esobola okuwamba ebintu ebikalu, ssente oba byebugagga byonna byekusanze nabyo oba okusibwa emyaka 10. Gavumenti egamba nti etteeka lino ligendereddwamu okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga, abantu bategeere nti Uganda eggwanga eryetongodde n'okulemesa omukono gw'abazungu okwefunza ebyobufuzi ebya Uganda, obukulembeze wamu n'ebyenfuna. Baagala Uganda esigale ng'eri independent nga teriimu mukono gwa muzungu, ngo tewali ssente ya muzungu. Toleeta ssente ya muzungu osazeho kuvuganya gavumenti making sure nti z'okozesa zizo, kubanga bw'onaazireeta n'ekuzuula ejja kuziwamba ejja kukusiba. Kakati etteeka eryo baliise the Protection of Sovereignty Bill 2025 lisuubirwa okuba nti ligenda kuleetebwa mu palamenti y'eggwanga essawa yonna, oba tubadde tulina okubuulira biki ebiri mu tteeka lino, ebimu ku ebisuubiddwa okuba nti bigenda kuba bireetebwa. Yes, kakati ebyo bye bitono ebirimu ku ebyo ebiri mu tteeka. Wabula olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga nzija nkusomere, nkulage, nkulambululire kamu ku kamu, nkugambe nti ne bamuneekuŋŋaanya abantu 3, 4, 5
ne mutandika okwera nga munyumya embozi za Man U ne Arsenal ne babeekengera oba ne mubafaananira obi abasirikale bagenda kubayolera wansi w'etteeka lino babagalire nga babavunaana kwera nga muli mu kwekobaana okugezaako okuggyako gavumenti ya Mwami Museveni. Okutya kwe kuno abasajja kwe batuuseeko, obunkenke bwe buno abasajja bwe balimu, nga Kyagulanyi ali munda mu ggwanga erya Amerika ng'asisinkana abasajja be bataasuubira nga baali bagamba nti gyagenze buli muntu atuukayo byatandise okubeera ng'akola tebigenda kuyamba. Kati abasajja lwaki bakola amateeka nga gano bwe baba nga tebatidde kijja? Wabula abo abaali boogera ti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yasuulawo tawulo, yadduka, yatya, bitandise okubeera nga yebakalira ku matama nga gavumenti ya Mwami Museveni ekkubo lyekutte lyakubeera nga yeekwata ku paalamenti nga bwe nakugamba ti General Museveni ekyokulwanyisa kyasinga okubeera nakyo essaawa zino ekyamaanyi si magye, ekyamaanyi si mundu, ekyamaanyi si poliisi, ekyamaanyi kyalina essaawa zino si ntebe gyatuddemu eyo bwa pulezidenti gye yanyakula, nedda ekyamaanyi ekyokulwanyisa kyalina ye paalamenti essaawa zino emuteerawo akabwebwevu, emuteerawo soft landing, emuteerawo omugaati ogw'okulya, emuteerawo buli kyayagala era ng'akirimbika mu mateeka. Buli lwawulira nga waliwo ebamunyigiriza, buli lwawulira nga waliwo ebamunyenyeza ng'akolayo etteeka erigaana ekyo oba erinyigiriza ekyo. Bwe yalaba nga NUP ezze ereesezi ovulo, ereese kombati yayo enyiridde, abantu bagyagadde, etandise okubeera nga etrendinga, buli muntu alaba alina okubeera nga ayambala ku ovulo, alina okubeera nga ayambala ku baleeti, n'ateekawo etteeka ng'ayita mu kkooti y'amagye, n'ateekawo etteeka erigaana kombati, n'ateekawo etteeka erigaana baleeti eya NUP okubeera ng'omuntu ajambala. Kyokka ng'ate etteeka lyaliwo nga liraga nti ekintu ne bwe kiba nga kifaanagana kitya, naye akabonero ke kaawula ekintu. Kati ekyo ne bamala ne babeera nga bakisokoolamu wakati mu kuleeta etteeka lya kkooti y'amagye ne bakisonsekamu okubeera ng'ate ekyo nakyo bakisirissa bakijjawo. Paleedi tuze nga tuzeba nga zikulwa mu masomero nga mukyaka asomebwa, naye NUP bwe yakola paleedi ebyaddirira ba Alex Waiswa najje buli kati bali mabega wa mitayimbwa. Kati Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga yagenze e Bulaaya ng'atandise okubeera nga asinkana abasajja bannaggwano, abasajja abateekerateekera ensi eno naddala mawanga ga Afirika abakulembeze. General Museveni agamba wano nkole ntya, nina kuteekawo tteeka erikwata Kyagulanyi nerimusiba emyaka 10, nerimusiba emyaka 2, nerimusasuza buwumbi, nerimusasuza buwumbi 2. Ate mukwano gwange n'abantu ba wansi nabo nembateekako etteeka lyerimu ng'omuntu wa wansi asembayo bw'ayogera ku binnya ebiri mu nguudo nkuteeka mu kadduukulu nenkusingisa omusango nenkusiba emyaka 20 kubeera ng'oyogedde ku ddwaliro omutali ddagala, okubeera ng'oyogedde ku masomero agavunze bo ge batasomeseza mu baana baabwe, okubeera ng'oyogedde ku musolo oguyitimuka mu ggwanga Uganda buli lukya, okubeera ng'oyogedde ku kwonoona ensimbi y'omuwa musolo eriwo. Bino byonna bigenda kubeera mu tteeka lino mukwano gwange nga bakunoona ku makya ng'ensi yonna eraba nga bakuteekako empingo nga bali mu tteeka lino nga tewali n'omu anyega, bakutwale bakusibe emyaka 20 bweddu oba okusasula obuwumbi 2 mukwano gwange gwapangisa atannaba kubeera ng'ozimba yadde akazigo. Awo we tuli naye Kyagulanyi ye agamba sigenda kubeera nga nzikiza kanyongera okubeera nga ate nteekako ekiyinja. Njagala olabe kyakoze gavumenti ya Mwami Museveni ng'abakubye bonna n'abakuba KO n'ababadde boogera ekyamazima ebigambo byabaweddeko. Ono Kyagulanyi teyagenda mu Amerika kubeera nga asiika binyomo. Adwani yayebale ye byamuweddeko dda, ebigambo byamwononekedde oluvannyuma lwa Kyagulanyi okubeera nga kyakoze mu ggwanga erya Amerika. Omusajja ono twandimulaba nga asibamu ebyanguwa okufuluma eggwanga erya Amerika. Njagala weetegereze nnyo Genotafiire ayolekedde okubeera nga ate naye ateekebwako obunyogoga. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye nga
ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri abo bonna ababadde banyooma Kyagulanyi nga bamuyisaamu amaaso abaayogerera olugendo lwe yagendako mu America nga balujjamu komedi, njagala otule ku vidiyo eno ogirabe ate nkusaba nyamba ogimaleyo. Eno vidiyo njagala ogitaagingemu omusajja gwe bayita Sendi oyo muzeeyi gwe bayita Sendi, njagala ogitaagingemu ne Ayebale oyo ambassador wa Uganda mu America. Eno vidiyo asaana agibeereko ategeere who Bobi Wine is. Emabegako abakulu abamu okwali omukulu amanyikibwanga Adonia Ayebale ono nga ye ambassador wa Uganda mu America baavaayo ne bakuba ebituli mu lugendo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yakola bwe yagenda mu America. Adonia Ayebale bwe yali ku mukutu ogumanyikiddwa nga ogwa Next Radio ng'akyaziddwa yavaayo n'akola statement eno njagala ogiwulirize. Omukulu oyo yagamba, "You've been seeing with the trip of Bobi Wine, it is not by coincidence that he has no photo opportunities with senators or state departments. They don't want to be seen with him. It is politically risky for them." Era ono mu bigambo bye yagamba nti mulabye olugendo lwa Bobi Wine lwaliko mu America. Tekyewuunyisa nti tafunyeyo kifaananyi n'ekimu ne either senator oba state departments. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine musajja gwe mumanyi right now gwe ntandise okukakasa nti akolera wansi. Bassebo ne bannyabo yavaayo n'afuna ekifaananyi ng'ali n'omukulu oyo gw'olengera. First and foremost, ebifaananyi ebyo kyolabaawo kyakafuluma just hours back kyakateebwa. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba abakulu okuva mu House of Foreign Affairs Committee eno Twitter handle yaabwe bagenze ne bateekayo ebifaananyi bino era abakulu ne bateekako caption nga bagamba nti Representative Gregory Mix nga ya postinze agamba, "It was an honor to reunite with Bobi Wine." To reunite with Bobi Wine. Iringa State House wane Uganda. Now, first and foremost, this old fella was insinuating ti wano Bobi Wine yali ku State House. Now we all know that is not State House, awo yali ku Capitol Building. Nkulaga engeri Bobi Wine gyakutta abasajja abakulu n'abalabisa otwogerere essaawa zino, they look like total fools. Tugende maaso. Naye wano we yabadde njagala bannayuganda just babuulira musibubi njagala babuuliramu awo nange naliwo buli ayagala agenda gwe kyogamba awo buli ayagala agenda ngenda balagayo ku bifaananyi byange kale nze saayambala suuti naye nagenda naye wano waliwo nga paaka wabweru compound nene nnyo kati kambalage ebyo bifaananyi bye mulaba nga ndi munda awo nali ku Martin Luther Monument. Now, the gentleman, His Excellency Bobi Wine, ekifaananyi kyeyekubya n'ateeka ku social media yali ku Capitol Building. Now, this old man Sandy
ebifaananyi byali kwagala kugeza ku Bobi Wine, Sendi yali ku Martin Luther King Monument, ebirala byalaga nga ali mu compound ya White House, where we all know everyone is free ogenda mu White House okulambula. Now this is what this confused old man is trying to say. Njagala kati atowulirize wano. Kati awo ndi munda mu White House mwennyini. Oyonze. Ne wano yandibadde akikubidde wano. Kati awo wennali bagita state dining room. Ba president we batuula okulya. Wali ogenze kulya? Nali ngenze kulambula. Mama wuyo nkulaba. Nagenda okulambula. Ng'otaddeko n'ebiwaani. Ebitebe galubindi zange. Ne moni wow. Awo. Era abantu abalala bemulaba. Bonna balambuzi. Abantu njagadde bategeeza. Singa nali mu suuti. Togezaako kantano bagirawo ne singa nali mu suuti awo wendi nga nyimiridde ku luggi. Mba neetaagayo just muzungu mulala ali mu suuti. Nga naawe otuwa. Now, okuswaza abasajja bano abakulu. Bobi Wine yapostinga ekifaananyi ng'alina oyo omwami. Wabula teyapostinga bifaananyi bino ebifulumye we baali mu engagement meeting. Ekyo ekifaananyi teyakipostinga. But of course a few hours ago abakulu bennyini be bataddeyo ebifaananyi ebyo ne babiteekako ne caption. Kati simanyi kino kirekawa omusajja omukulu nga Sendi. At the same time simanyi kino kirekawa omusajja omukulu nga Ambassador Adonia Ayebale. Because this old man Adonia Ayebale yavaayo n'agamba nti tekyewunyisa okuba nti Bobi Wine talinayo kifaananyi kyonna ne senator oba state department. Bassebo ne bannyabo, pictures are out. What are you going to tell the world? Pictures are out, ate nga ekifaananyi ekifulumye kiriko ne captioni. Muzeyi Kayindo otafiire otukoze otya muzeyi? Why now? Lwaki kweno stage? Olaba omusajja ono abadde akwatiridde profile ye ng'agikwatiridde naye nakukaa nti eno gye bayita dictatorship nti naawe obeera mu mukoloberezi okitegeera naawe ebikolobero obeera obirina aiva maaki woogezaako okulaga nti oba disassociatingako naye naawe era kimala nekikola ki nekikwata. At last Kayindo otafiire naye amaze n'ayokya. Kiddamu Kayindo otafiire amaze n'ayokya. Naye weebuuze kati bino Kayindo otafiire byayogera bigenda kukola wera agenda kukwatani kubanga bwe tuba tutegeera nti awo omuntu gw'abadde ayogerako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nono Kayindo otafiire ono ye musajja abadde ng'ayimiridde ku kigambo kye ng'ayogera amazima nga bw'agalaba kubanga ekituufu kiri nti ekijja yakimanyi. Naye ate ati last Kayindo otafiire watuuse ate yeekuba omupiira. Mukama Katonda wange eno gye bayita revolution. Tinoobeera pretend at last emala n'ekujja kubanga mu bigambo byakugambye nti abantu babadde nga bawaayiriza bavanga ku ziboda ne bagwa. Okitegera bavanga ku ziboda ne bagwa abalala bafuna accident zaabwe then ababatwala n'abo abagendayo bagenda bakwata bakole ki bagenda bakwata basibe kubanga ogwo omusango baguyita treason. Okitegera baguyita treason. Kale ekigambo treason kyebamanyi kati kyebasigaliza okutiisatiisa nakyo basigala buli kimu kyokola nga bagamba yo treason mbugwa naggomora. Okitegera ekino kyebasigaliza okutiisatiisa naye ng'okakasa ebintu ebyo biriidinga ku treason. Okitegera biriidinga ku treason bagenda bano nkiddamu bonna bagenda. Okitegera with sadness na otunulya n'amaaso ge nalaga nti kyayogera naye kennyininyini ng'omuntu naye teyeekakasa naye nga ekitimba ekijja obadde ekitimba kino kitambulya bbali naye ate at last naawe gwe kennyininyini weekasise mu kitimba kikole ki kikuyoole. System egenda kati nakugamba nti balina last tool yaabwe naye oli gwe mutiisatiisa temusobola kumutiisatiisa. Nkiddamu temusobola kumutiisatiisa. Lwaki Kayindo otafiire avuddeyo ne bakola statement eyo kati soke tumuwulire then nzije tweyongereyo. Nakugambye bano tubasobola. Waliwo abantu abaava wano ne bagenda emitala ne bambuka ensalo ne bagenda ne bawaabira gavumenti ya Uganda nti yabakuba bababonyabonya babamenya amagulu. Tugenze kukizuula nti ababatwala nabe beetwala baali
bantu abagwa mu accidents za boda boda. Government tevuganga ku boda boda. Government tekubanga ku mutu wansi ku boda boda. Bagwa ne bagende mulago ne bavaayo. Kati baluwa babalimba ne batwala ebweru ne balaga ensi yonna ne bateeka mu maaso n'amawulire nti bano batulungujizibwa mulabe n'ebisago ebyabatuukako. Kati naye mbagamba nti okukola ekyo kulyamu ensi y'olukwe. Ngambye director wa criminal intelligence abagoberere olumala kufuna amawulire agawe ku director wa CID. Wa CID abatwale muki mu kooti. Abatwale mu kooti kubanga tosobola kugenda emitala ya wamawanga n'okolagana ne government z'ebweru n'ebitongole ebikese by'ebweru okukola ki okunona erinnya lya government ya Uganda n'abantu ba Uganda. Mwami mulaba ekijja kimanyi katandise oku instillinga fear. Lwaki akola ekintu ekyo ku stage eno muna Uganda kino kyenjagala otegeere nakugamba twafuna ekintu kye tuyita revolutionary shift. Ba revolution yakyusa shift neva ku democracy negenda mu human rights. Oshikira mu human rights inga awo mu human rights weri egezaako nnyo ku addressinga crimes against humanity ezakolebwa as a result of violating the democratic principle. Kubanga nakugamba nti it is human rights that defends democracy. Oshikira human rights ya defending a democracy ate teri stage ndala kwa defendingira wabula kweno nyinyi nje tukolaki je tuliko kakati bano bamanyi bakoze emisango mingi nnyo crimes against humanity zibadde nyingi nnyo zebakoze. Okitegere ekintu ekyo era nga bakimanyi nti obujulizi buli overwhelming okwata government yaabwe eno okugiteeka mu ntatanga kuli ku sanctions saako ne kujjeke kwa officials ne ba UPDF officers saako ne ba SF singera target ya Muhoozi Kainerugaba. Okitegera target ya Muhoozi Kainerugaba kakati Kahinda Otafiire ono ye minister wa internal affairs. Kahinda Otafiire ye minister wa internal affairs. Okitegeera ekintu ekyo lwaki ajja wano omuntu ono bimukwatako ministry nakugamba nti obanga tugenze mu government ezifugibwa obulungi amaje ne police bigwa wansiwe. Okitegera bigwa wansiwe oyo omwami naye kati zino crimes against humanity ezakolebwa amaje ne police naye bimukwatiramu kati kikyali mukola lwaki alese etteeka mu kaseera kano na Uganda kyenjagala otegeere National Unity Platform yakamala okulangirira ng'egamba nti abantu bonna abakolebwako ebikolobero jiddamu National Unity Platform yakamala okulangirira ng'egamba nti abantu bonna abakolebwako ebikolobero ne obanga oyina omuntu nga yakolebwako ekikolobero obanga yattibwa genda reporting omusango ku National Unity Platform baguligestaringe. Okitegere ekintu ekyo kati bano bakimanyi nti nno National Unity Platform emazoba proving anti kooti zaabwe tebazeesiga era kooti zaabwe tezikola tebasobola kutwalayo misango gino kubeera address mbefule mbakwatayo be bakutte then nga babadde nga bajja babuzaabuza kati kino ekintu kyali mu kukola ali mu ku instillinga fear mu bantu kiddamu ali mu ku instillinga fear mu bantu okulaga nti gwe lwaki akozeseza kodi munaba babatwalayo nabo tugenda bakwata kubanga ogwo gubeera simanyi kukulya mu nsirukwe. Okitegera gubeera musango gwa treason n'aba batwalayo tugenda bakwata kati gwe yandibadde asituka ogenda okwereporting ebikolobero byebakolako bibere addressed by the competent courts of justice okuli ICJ ne regional court ya East Africa ne ICC yennyini gwe tojja kusobola kugendayo kubanga olijja kuba amaze okuteekamu eno reverse psychology gye batuzanya abeera amaze okuteekamu kodi nti ne His Excellency Kyagulanyi kennyini oba National Unity Platform ebayise mune bagenda gikwata na government wano mu system batiisa nnyo kiddamu mu system batiisa nyira waddembe okwogera kyagala kubanga ki nakugamba nti bye balina determining factor bye bagirina bye badetermininga kooti zigenda kusala zitya musango ki gwe tuteekayo bibonerezo bye tuteekayo tukoze tutya operatinze tutya twogedde biki ebyo nabyo nakugamba nti mu system basobola obikola lwaki bamaanyi tukize tugane ubantu yagala kufaafagana na bano bantu ku ssaawa eno ng'oyagala kulumba ku street ng'oyagala kulumba ku ground bano abantu balina amaanyi okukusinga. Okitegeera yensonga lwaki twasika foreign policies zino to address these issues nti ki kubanga foreign policies zino okureactinga oyina okukakasa nti laws of the land can no longer protect its people. Kati ekintu kyayogerako kigwa mu crimes against humanity ezakolebwa ku bantu naye kakati yakulaze nti mu system ye kifuuse treason. Okitegera mu system yaabwe gufuuse musango gwa naggomola era na buli eyakikola yakikola ki
agenda kubanga avunaanibwa musango gwa naggomola okitegeera then kakati Kayindo Otafiire njaga tugenda empola mpola omanyi basajja mwe mukuze ensonga lwaki tubagamba nti yesawa mutuviire kubanga temukyalowooza abantu bano boyogera okay tukkirize twalabanga police patrols nyingi n'ez'amagye intentionally nga zitomera abantu abali ku border ne bagwa ebigo ekyo sobola kya addressing otya Kayindo Otafiire osa kya addressing otya just kugantinza abantu bano tetwetaaga kuyomba nabo ne just guteekawo emmeza ensonga ku mmeeza jaza addressing tasobola kubanga akimanyi nti bo awo we bakoma kutiisatiisa wakoma yamanyi nti tuli akyali mu generation ekyatiisibwa bakulu fete bakyatutiisatiisa mukitegera teri gwe mutiisatiisa ebyo mumala biseera ate kyenjagala mukkirize mugaane time yamwe eweddeko yes your time is out okitegera Kayindo Otafiire ono yali tayogeranga nnyo mu mawulire naye kakati omulaba naye kati afuuse propagandist naye afuuse blogger takyava mu mawulire Kayindo Otafiire bonna abatayogeranga mu mawulire nga bali so respected era nga ne gundi status zaabwe zibeera nnyo protected lwagenda okujja mu mawulire buli omu ajja gamba Kayindo Otafiire yayogedde okay ekyo kati kiwa makulu naye kati ne bwayogera abantu bamulabanga bubu yennyini weefaanana okitegeera ekintu ekyo so kati ali mu instillinga fear lenze nkubuuziza nti abantu abo abatomerwa police patrols oba addressing otya okitegeera oba addressing otya kubanga otugambye guli musango gwa treason ate ba drivers ba patrol abali abatomeranga abantu kuba twabalabako nga ne video tuzirina okitegeera ne video tuzirina okitegeera then number 2 abantu abattibwa live bullets abattibwa nga boogenda ba addressing otya kubanga obutambi bwe bulira bali ku record okitegeera abantu abakubibwa eggulu boogera kocha bakubibwa emige eggulu lwaki totuwadde ku gundi abo ku standiyo before nga tonatandika kutiisatiisa bano abakolebwako ebikolobero then tubuulire ate abo abakola ebikolobero ku kamera bo tugenda ba addressinga tutya gogo tugenda bateekako musango ki okitegeera ekintu kino omanyi abasajja bano abakulu bo balowooza nti kati biri ebintu bya NR ebyo ebikola ne mu generation eyaffe okitegeera byebikola mu generation eyaffe twagala otubuulire abantu abakoleddwa ku crimes against humanity nga zikolebwa abamagye ne poliisi bogenda ba addressing otya okitegeera twogere ku bantu abafiiriddwa abaabwe tubogereko twogere ku bantu abakubiddwa emigo abali makomera bobogerako ki abali mu under persecution because that is not prosecution that is persecution okitegeera musiba abantu according to their ideology because you have an ideological difference okitegeera abogenda ba addressing otya they don't even address the core problem bano kyekizibu kyabwe bo bamanyi nti bagenda kutambulizanga bannansi mu fear kati mbu wakugamba treason otya nnyo Kayindo Otafiire yayogedde treason mukulu tumanyi abantu bangi omutaddeko gwa treason nekyagu is excellence Kyagulanyi Nnyo mwamuteekako treason ne mulete mundu mu ziparedi nga mundu zaddawa okitegeera mulekere ngaawo okwefuula ekisekererwa abantu mmwe mulekerawo kwefuula ekisekererwa kale wadde mugenda mu rest mugenda kuwummula have a decent rest okitegeera have a decent rest ifune okitegeera teka kwerekereka nga weewebudde nnyo bwotyo bantu mmwe we have been looking upon to you nate kakati tubalaba nga tamu Kayindo Otafiire ye always wabadde nga ayogera abadde nga abeera ku spot on abeera ku point to address the real issue naye kakati olwokubanga naye is part of the system bebamu ku bantu betulina okusuula tubajje mu system kati naye atandise okulaga kalaze nti kiri baali bazanya good cop bad cop gye baali bazanya okitegeera what he was saying never meant what he was saying yali just yagala ku excitings kulaga game mbu etambula kati ajeyo kalazize n'ennyongera okujjukiza Kayindo Otafiire ebyo mala biseera ezo koti zezo ziraba ezo koti zamwe tezikyalina nsa gwe muyinza okwewaanawaana nti mulina kooti mujja bakuba mumuga nekyo obumanya you are not the top si mwe abatopinga these same people bajja batwala mu kooti ezisingako okitegeera bajja batwala mu kooti ezisingako nze ngamba ba NR abantu bano yali NR especially you Bush generals yamba mukola ekintu kimu mube mubyokwekangabiriza temukyalina maanyi you are toothless that is the truth you are toothless you are only strong to us who don't have guns abatakolanga ku military training you are Eddie Mutwe Bobby Yanga abo Machete Yasini be mulinako amaanyi naye the real powers are coming kidamu the real policy makers are coming and you are going to face them kidamu gwe Kayindo Otafiire bajja yes bajja oyogera mwogere bina mwogera mu kamera ne time is going to come when you are shutting up nga nerinnya lya Kayindo Otafiire olyejjusa olunaku lwalifuna okitegeera ekintu ekyo so nga kati nga tutiisatiisa bannansi tulekengamu akwensa tubeerengamu naako obuntu okitegeera mbu abantu bano tegedde batumira kati statement za Kayindo Otafiire
neza wangadya okitegera neza wangadya byawukanira wa kubanga wangadya yakugamba nti John Bosco Kibalama tabeeranga yokko naye nga alina national ID alina ne passport. John Bosco Kibalama alina national ID alina ne passport naye kakati ye Kayindo Otafiire naye wazze statement zifaananyekeza wangadya. Yes, zifaananyekeza wangadya kubanga akugambye tibali kye babatumiranga naye nga twabira bintu bino biri ku kamera on camera okitegera mwana muntu kigogendo tugamba okitegera Masudi ogendo tugamba Luzige Masudi ogendo okutugamba mbu kuba be bamukubali ebweru ashirafu kasirye ani atabalaba bashirafu kasirye bogendo okutugamba munange bano bawaliza bwayize bayi mugendo okusiba treason. Marino si yafa ila yafa bepingidwa basirikale kati yogerako goyogera tugamba leero ndi batwala ebweru simanyi naba batwala tugenda batekako omusango gwa treason teribwe mugenda kutiisa oziga just mwetegeke mwetegekere kijja okitegere ekintu ekyo mwetegekere kijja kubanga temusobola kukikontrolinga ekijja kinene nnyo n'okusinga ku mmwe. So nga temunatiisatiisa bannansi n'okulemesa obujulizi obulala okujja n'okumalamu bannansi essuubi abo bemwakolako ebikolobero. Nze mbagamba yessaawa musooke mutuule under closed doors oba behind closed doors mulabe reconciliation wegenda okufaanana. Nkiddamu mulabe reconciliation wegenda okufaanana. Wabula ezo dialogue ze mwogerako ezo ezakiyisa mu lujja ezo neeko okutiisatiisa kwe mutiisatiisa bannansi twegendereze nnyo ebintu bino nga tubikola. Yes, tubeere begendereza and vigilant ku bintu byonna bye tukola tubyegendereze kubanga ekituufu kiri nti Uganda time ebaweddeko. Yes, time ebaweddeko. So byonna bikole ng'okimanyi olina generation egenda okuddako. Uganda kijogendo gibalekera manyife katukuze abazeeyi. Yes, katukuze abazeeyi n'engombo gye bagamba nti mukuze abaana naffe katuyambeko tukuze abazeeyi bano okitegera kubanga abazeeyi baganye okukula eva bakola bya kito naye ng'emyaka gyegyo gigenze gibawuubidde akawero okitegera naye ebintu bye bakola tebijja mu myaka gyabwe. Kati otunuulye omuzeeyi Kayindo Otafiire dai NRM NRA bano balwana nkibaddiramu bano tebajja mu lutalo lwa bwongo. Olutalo lw'obwongo tebalusobola bo bajja na mmundu bamanyi mmundu kyova olaba ffe twabaleetera olutalo lwe batategeera nako kubanga luno olutalo si lwa generation yaabwe si lwa generation yaabwe ne bakuliyetinga obubinja bu NRM Soma ne bakuliyetinga obubinja ba Ashibaga Katobaani babaguliridde nga balinganga abakola abali mu transfer windows basobole okubataasa naye ffe twabagamba revolution enene nnyo n'okusinga mukolaki n'okusinga mulowooza egenda kubambula mwenna nkiddamu eno revolution egenda kubambula revolution egenda kubaanika ate at the end of the day you are going to lose everything. Nkiddamu buli kimu mugenda kukifirwa kubanga ki just mwefudde bannampulira zibi mwefuula mbu temuwulya naye ekyo ekintu the similar thing what is happening to you it is the same thing that happened to Robert Mugabe of Zimbabwe. It is the same thing that happened to Kano Mwama El Gaddafi. It is the same thing that happened to Edgar Lungu. It is the same thing that happened to Jerry Rawlings. It is the same thing that happened to Daniel Arap Moi. Kakati mwe semu ab'ekitalo nga yemulowooza okitegeera bu media bukunganye bonna ali mu addressing ambu nation mutugenda basibani gwe mugenda okusiba kale kakomewo mu busibe deni ne bagundi mugende mu banone ebweru gye bali mu basibe okitegeera mu basibe. So omuntu wonyigiriza nnyo ennyindo ogenda gireeta omusaayi kiddamu wonyigiriza ennyindo ogenda gireeta omusaayi. So temunyigiriza nnyo temumegga ne muluma okitegeera ekintu ekyo naye senga n'abakwatamu mujja kukiwula by the way Kayindo Otafiire soko tujjukire ku bantu abagenda wa His Excellency Kyagulanyi abo ne batulugunya mukyala we nga bamenya ennyumba. Lwaki si byo addressinzeeko ezo ensonga ezo tezandi kufudde smart nnyo tezandi kufudde smart okusinga okuddaawo okutandika okutubuulirira bannange abaana mukuze bazeeyi bammwe nkiddamu abaana mukuze bazeeyi bammwe kubanga abazeeyi baganye okubabuulira abazeeyi baganye okubakuza yessaawa bannansi abaana ba Uganda tukuze bazeeyi baffe abazeeyi tubakuze tubabuulirire boogerenga ebintu ebijjamu ensa bwe babeeranga bayimiridde mu cameras balage bamanye nti ensi yonna yonna ebalaba. So bye boogera tebikomaawo bimalayo ensi yonna. Omanyi bano abantu bajjula obulimba kubanga ne gavumenti eyaabwe yajjira ku bulimba ng'esuubiza bannansi demokrasiya n'eddembe ly'obuntu ery'ekimmemmette okitegeera kati bo balina kusurvivingira ku bulimba.
kati since bajja na kutta kati era balina kusurvivingira kukola ki kukutta kakati essaawa eno batuuse nga balaba tebakyalina nnyo room mu nsi nga tewakyali room ya bikolobero byabwe okitegeera ebo abasi tokyasobola kola ki tokyasobola kusiriwaza abantu tokyasobola kwata mundu mbogendo otta abantu okitegeera ekintu ky'olina okukola olina kukakkana bukakkanyi nowekkakkanya mulindirire ekijja naye nze ngamba nti mwandibadde mwetegekera okuwummula kwammwe ng'obudde bukyali otherwise what you're pushing is too big even bigger than you nkiddamu kino kye bali mu kupushinga kinene nnyo n'okusinga NRA kinene nnyo n'okusinga bano ba individuals bakayindo otafiire n'abalala kino ekintu kinene nnyo n'okusinga Uganda nkiddamu kinene nnyo okusinga East Africa kinene nnyo okusinga Africa kino ekintu kyaba global powers abafuga ensi yonna nkiddamu abafuga ensi yonna kati bino ono byali mu kubatiisatiisa ono eyo script yaabwe yakutiisatiisa nkiddamu eyo script yaabwe yakutiisatiisa obanga olina omuntu gwe bakolako ebikolobero oba olina omuntu gwe baatulugunya oba olina omuntu gwe batuusako eddembe lyonna lye baalinyirira ku muntu wo please mugende mu reporting tulabe nga tuvuga fayiro zino ku next level eddako level gye bayita eya international charters kubanga ki amateeka g'okubutaka dada tekasobola kukola kitegasobola kuyamba ono minister mulamba naye mu kifo ky'okuaddressinga ebyatuusibwa ku bantu be minister Kahinda Otafiire azze na kutiisatiisa nga bonna banne bwe bazze nga bakola ki babadde nga bakikola so nze munnayuganda ekintu kyenkusaba kiri ekintu kimu let us not lose focus tetuluzinga focus let us not give up tetupowa let us not lose hope tetugwamu suubi because a new Uganda is coming nakugamba according to the policy of this revolution according to the policy makers in this revolution these people cannot stand any chance they cannot stand any chance what do they have to do it is just to give up kyemulina okukola otherwise kale tweyongereyo tusika omugwa tulabe ani yaani naye nga mbakakasa kiri nti temugenda kumalako for God and my country Uganda.